Because pastors are not, it's true that pastors are in the moon. Because be bakwano be bali ku mulaini. Sisubira musunzi wa byennyanja ate kujja kulumbagana ono. Ate kati amulumbagana kuki? Agenda mugendera mu kataleke. Ontegedde bulungi nnyo. So we don't want to go there. We don't want to suspect anybody. Oluzo buli wabaawo embeera bweti. Omanyi wabaawo homicide yonna. Mukyalo ne bamusanga afudde mu nyumba yo. You have a first suspect. Exactly, 100%. No doubt. It's not about feelings. It's not about what. Senga bakusanga. Mukazi wo nga afudde. You must remove. Era towekyanga. Oyina salamu. Nojjawo biri binfiiriddwa biki. Nokola ekintu ekiscientific. Kye bakubuuza kyoddamu mu butuufu bwakyo. Totandika kuwoza. Zenafiiriddwa ddamu baga wafiiriddwa okakasa oyinza obutamuziika. Mwana mutwale mu Agape Christian School ebuwama somero lya mulembe nnyo ebizimbe abasomesa ensomesa byonna bya mutindo ddala somero lya kisulo kyokka okuva ku nasale okutuuka ku kyomusanvu. Twala omwana omuwandiisa olwaleero okuwandiisa kwa mitwalo 5 school fees shekisa emitwalo 65 gyokka nga kisulo. Agape Christian School buwama lisangibwa buwama kuli Katebo kilomita 2 okuva ku Masaka highway kuba kusimana kumanya bisinga. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange agalabagana gatyaŋŋananga mbajja ne mugema abasiddi omusunsu zirinya lyange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli nabwe kityo Mwami Obote gwendi naye olunaku olwaleero tuzze okugayamuko ensonga nga bwe zigenda maaso okubanga zitambula mu ggwanga nyaffe Uganda. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ssaawa zaabaddemu 5 nga n'ekitundu amawulire ne gatandika okusaasaana nti omusumba wa House of Prayer Ministries International Pastor Bugingo yabadde akubiddwa amasasi. Wakati nga womanyi nti ebiseera bisinga omuntu ow'amaanyi mu ggwanga bw'atyo waba atuuseko ekintu ekinene bwe kityo ye yasooka oba ye erinnya lye lisooka okuvuga. Naye ebiseera ebisinga owuliranga nti akubiddwa amasasi. Amasasi gano ge batagamba nti yimirira wano. Omanya bumanya nti ensasagge bwe yabadde wabeera wabaddewo okusattira okw'amaanyi era wayinza okuba wabaakoseddwa. Gye byakkidde ne tumanya nti ne driver we ye yafudde. Driver we amanyiddwa nga Richard yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Oluvannyuma wayise eddakiika 15 ne tukimanya nti Mukama yabadde wa kiseeri Pastor Bugingo ye Asimatusse. Yaddusiddwa emulago but we yatuuseeyo tugenda okulaba ng'embeera mwali tetiisa yadde. Oba waliwo esasi eryamukutte oba ki we are yet to know mu budde obuddako. Oluvannyuma nalabyeko full figure ono mukozi we wali ku Salt Media nendabako Ivan Kisache wamu ne omukulu Charles Senkubuge bonna bakozi b'omusumba Bugingo wali ku Salt FM ne Salt TV nga batunyonnyola embeera bonna kye babaddemu kyakwebaza Katonda nti obulamu bwa Pastor Bugingo yasobodde obutaakiriza ne busigala. Oluvannyuma lw'ebyo Grace Khan mubadde mumulaba nnyo ensangi zino nga abeera nnyo okumpi ne musumba mukyala musumba era ng'omukwano weeguli nnyo nnyini ddala. Grace Khan yasoose by the way okola information eyo ku makya kuno we bukeeredde Grace Khan yakoze information eyo ng'atunnyonnyola kufa kwa Richard era yabadde mukwano gwe. Grace Khan yagambye rest in paradise mukwano Uncle Richard mukwano. I just can't believe it nti abaana bo balese. I'm out of words. May the Lord receive your soul with love. Get well soon Pastor Daddy Pastor Bugingo Walozia. So jakujukira nti mwana mwala Grace Khan oluvannyuma lw'ebyo nebyamutuukako abantu abasinze okuba nti no bamubeererawo n'omulago omukwano mungi ye mukyala
wa Pastor Bugingo wamu ne Pastor Bugingo okutwaliza awamu. So yembeera mwe tukeeredde bintu nga bizibu. Mbeera ya kiyongobero. Mwasuze mutya? Twagala okubaagaliza first of all omwaka omujja. Luno lw'ensoose okufunako bukyamwaka gutandika. Twagala okubaagaliza omwaka omujja. Matches twali twagubaagaliza dda. Before nga temunaona guyingira mu wakolera list ya top 20. Twebaza Katonda nti mwafuna omukisa gwe yenna atulaba kati kabonera akalaga nti oli mulamu. Kati ebisigadde bireke. Soka webaza Katonda olw'obulamu bwokola ki? Byonna byonna ebikwetoolodde osobola okusooka n'obiteekako ebbali eddakiika ne webaza Katonda ni Mukama webale okumpa omukisa okuba nti nkyali ki? Nkyali mulamu. Tukeeredde mu kiyongobero ekyagudde ku gundi ku Pastor Bugingo. Of course kati ne family ye n'abantu be, it is a shock. A very big one. It's a big shock. And to the nation at large. And to the nation at large. It is a shock that people think they can solve problems, which is very unfortunate. Omuntu okulooza nti abantu bano bakuba bannaabwe amasasi tubadde tujja tubavumirira all through nga tukozesa ennimi zonna ezisoboka okuvumirira nesekuvumirira yenna nti violence of any sort cannot sort out any problems. Lake Dube yakitugamba da naga nti kubanga aba South Africa bayagala nnyo mu Africa ndozere emundu zisinga mu South Africa kubanga bona amaduuka bagalina agazitunda bo bazirina mpitirivu eziririgo neziri irigo. So twazivumirira nnyo kubanga zaleeta ebizibu bingi. It is very unfortunate zitugyeko abantu bangi mu butanwa ne mu bugenderevu. So I still don't get it if people are still so foolish that bwemba nina obuzibu ne Abbas okumujjawo is the best solution. Ontegedde bulungi nnyo. So bw'otunulamu Lake Dube masasi ge gaamukubwa bali baagala kumubbako mu motoka ne bamutta. Bw'otunulira ku bantu abafiiridde mu Uganda tebamalina gwe bakuba. In fact bali banoonya na ssente kugenda mu shows ate. That's how foolish people can be. So bw'otunula olwaleero abantu betufiiriddwa mu Uganda because of guns, misuse of guns. It is too much. It is going out of hand. It is alarming. Banji bafudde babakubye olumba bakubidde mu mbeera ya butanwa olala babakubye mu bugenderevu wakati Richard simanyi sisuubira you can't say it is not but sisuubira ebitundutundu 99 oba kale nga 98 ku 100 babadde tebanoonya Richard babadde banoonya Pastor Bugingo okusinzira ku mbeera. It is nga ku 10 lekako nga 2 oba 3 sisuubira nti oli yaproteins eddiiru zonna ezo zonna okunoonya Pastor Bugingo amuggyeko Richard. I don't think so. It could have been Pastor Bugingo. So kikyengezaako kugamba nti guns as guns in Uganda, they need to be sorted now because tutandika butandisi firimu etandika butandisi because if guns can be misused in Uganda nga President Museveni akyaliko kuba President Museveni ekimu ku bintu byolina omukkirizaako alina engeri gyahandulinzemu emmundu. Kankubulirwa n'emisango mu Uganda gye weekakasa oba gye neekakasa era omuntu yenna gy'atakuwaayirizanga oli akuwaayiriza nti wakutte omukazi naye wagamba nti wakutte mwana ng'akikuwaayiriza ekyo kisoboka era babikoze nnyo.
nolita kuwayirizanga nti oyina emmundu mu Uganda. And this is where I have a very big problem and a very big question. Why then do we have these kind of problems? Why do people being short like this? Kubanga wano etteeka ly'emmundu mu Uganda lyerimu ku mateeka agakolera ddala. Muganda wange tebasobola kunoonyeza nnaku bbiri nga bagamba nti ewuwo waliyo akamundu ne bakaba katono bwe kati naye nga kamundu tebasobola kunoonyeza nnaku bbiri. It is that serious. Kyova olaba nti emmundu zaffe wano kizibu nnyo okusanga emmundu nti basanze gundi ng'alina emmundu. Ogenda okulaba oluusi abantu abakutte emmundu ezo nga ogenda okulaba nga babalinkinga ku batujju, ogenda okulaba nga babalinkinga ku kintu kineneko. It is not a fight of Sam n'Abbas. They are never those fights. Era buli kunoonyereza konna okuzze tewaliwo omundu yaleze negamba nti gundi oyo yagula emmundu ye South Africa n'agireetera mu mutto n'agireetera mu keesi n'ajja n'agiyingiza Uganda. Kitegeeza ki nti wano tewaliwo omundu eyingira nga temanyiddwa. Yes, waliwo ezo ziyinza okuyitira mu porous borders ezo naki naye ssebo tebasobola ŋŋumu nnyo, nzibu nnyo. Kino kyenkuyogerako nkugamba kintu nti nzibu nnyo. So kikyengezaako okugamba nti abantu bano abatta oluusi be bamu. Oba okitegedde bulungi nnyo. Eyatte Masaka, yatte Mukono, yatte Mubende, yatte gundi. Kubanga ye, one, alina access ku mmundu. Two, w'amaanyi asobola ogikozesa. Three, alowooza nti that can be a solution. And this is where for us we are standing in to tell you nti ekisookera ddala we can be sad but we are not scared. We can be very sad but we are not scared to tell you that the days are numbered. If you're one person allows and you are going to use guns to shock, to kill everybody who does not agree with you, or you have a problem with somebody, and your days are simply numbered. You can't survive. You can kill me and kill all of us, but you will not kill my son and my grandson because tandabana kubao na hajja kubao. That will be sorted. So kichengezaako gamba mu nsonga ya Pastor Bugingo nti leaving all other factors very constant, guns can never be a solution to anything. We have seen them all over the world. Nensi gye yatandikira twatandika ne simanyi gundi revolution ne tugenda mu First World War ne tugenda mu Second World War kaka tulina wars in twabadde entalo zibadde mu Yemen emyaka 10 n'emeka. There's no peace. Entalo kati entalo zagenze Palestine Israeli kati ne Palestine batandise okulwana ne twabadde n'olwa Russia ne Ukraine. There's no solution. Guns can never solve anything. Never yagala, because we have given a gun a chance to solve problems, but it has failed. In the whole world, this one nkugambira ku worldwide. South Africa bakuba abantu Amasasi nga baagala kumalawo bantu baddugavu mu South Africa. Ne bakosa apartheid ne bakola beki. It failed. So guns can never be a solution to anything. You are simply causing more what? Harm. More problems and more harm. So abazirina abazikozesa abazikwata mulina okutandika okwegendereza ennyo. Ekisookera ddala zireme bava mu ngalo, zireme okuba kuva ki mu ngalo. Ekyokubiri be baziwa muzikozese bulungi. Emmundu kyekimu ku bintu bye bataazika. Kitegedde bulungi nnyo. Tebaazika ki mundu. Kubanga tize ndowooza ngamba omuntu yazira ku pastor. aba bagimwazise embwazi just nafuna excitement oba yakitegese. The answer is ateeka okuba yakitegese. But then bw'abanga yakunyizizza omanyi bwe baba bakugoba kati gwaba kugoberera bannamawulire banno
ontegedde gwe wano wooli omuntu akutya munnamawulire munno kisajja kino nno omuntu atya oli wa kamera nakuba shots eŋŋumu nze omuntu antya ye muntu ayogera byenjogera ali mu layini eyo kyovula nti batuvuma nnyo naye ffe tuli scientific nti kubanga nze bwonvuma you are simply helping me because nze bwonvuma it's okay because after all bwonvuma kakyayikaye ne katagenda mu lubuto nikagendamu so kikyengezaako okulaga nti ani gwe tugenda okutunuulira mu bino ebintu because pastors are not situbira nti bapasa balina emmundu because be bakwano bwe bali ku mulayini sisubira musunzi wa byennyanja ate kujja kulumbagana ono ate kati amulumbagana kuki agenda mugendera mu katale ke ontegedde bulungi nnyo so we don't want to go there we don't want to suspect anybody oluzo buli wabaawo embeera bweti omanyi wabaawo homicide yonna mukyalo ne bamusanga afudde mu nyumba yo you have a first suspect exactly 100% no doubt it's not about feelings it's not about what senga bakusanga mukazi wo nga afudde you must era toweekyanga oyina salamu nojjawo biri binfiiriddwa biki nokola ekintu ekiscientific kyebakubuuza kyoddamu mu butuufu bwakyo totandika kuwoza nze nafiiriddwa ddamu baga wafiiriddwa okakasa oyinza obutamuziika oba omuzikira ku mpingu nga basibye amagulu n'amagulu ne bagaa nti kati nono mumu omukisa ayiweeyoko ku butaka kubona abadde muntu naye tetumanyi so kikyegezaako kugamba nti bwe wabaawo suspicion yonna bwe wabaawo okufa kwonna abantu kye basookerako kubuuza ani akikoze naddala ng'omuntu afudde mu nfe eri dramatic bwetyo oli avudde waka agenze kukola avudde yadda waka kudropinga mugagga we agende yeebake ate n'omukuba amasasi n'omutta oba ontegedde bulungi nnyo so it raises abantu bangi bavaayo n'ebirowoozo kuba kati abasabirayo bali mugamba ani amunoonya ani anoonya omusumba waffe olaba bagenda otandika okusonga ennwe mubabadde bamugambako ontegedde oba babadde agambako ekyegedde bulungi nnyo so ebyo ebintu ebimu tubyegendeze but then ate ne president yakyogerako kino ekintu by the way ekintu ky'amasasi yagamba oba ani yali afudde naye alina bwe yannyonnyola ndowooza yali ayogeraku Jeno Katumba lwe yafiirwa omwana yayogera ebigambo nze omanyi mpuliriza president nnyo naye ku bigambo ebimu yayogera n'agamba nti you are creating wrong heroes kugamba si bye ebigambo byakozesa byennyini that's why I'm not quoting but kye yali ategeeza kye nnafuna nti tucreatinga abazira abakyamu gwe senga nfuna obutakkanya naawe nenkujjawo abantu bajja kusigala bagamba nti senga abaasa abaddewo ontegedde senga abaasa abaddewo newankubadde abaasi ne bwe yandibaddewo yandibadde talina mugaso banyini ye bagamba senga abaddewo netulaba kati nakyo oli aba abeerawo kati saawe no abantu bagamba senga kirumira abaddewo newankubadde nga yandibadde ayinza okuba talina kyakoze kiri awo naye senga kirumira abaddewo oyo gundi senga bamukwata dda oyo gundi senga bamukola ki but mwe mwamukomya obulamu bwe ontegedde bulungi mwamutta gwe wamukwata emmundu yo n'okuba amasasi n'omutta kati kikyengeza kugamba nti buli lwoshoteninga obulamu bw'abantu mu nkola efaanana bwetyo
You are creating wrong heroes. People think that those people would have been better people if they were here. Which could be true. Which could be true, and which you cannot prove. Ontegedde. So, wano kyetudiringa nakyo kineneko okusinga kwekyo nti we are dealing with what you call fear of the unknown. Abantu batya ne kye batamanyi. Oli oyogera bwogezi bwoti bigambo nga bino byenjogera n'akutya. Ontegedde. But ne batamanya nti this is our contribution to the country. This is our contribution. Nze never baba ku bantu abatulaba ne wabaawo babiri basatu abategeera nti nno community development kikulu. Era community development tetegeeza nguudo, tetegeeza malwaliro, tetegeeza biki, etegeeza ggwe mu mutwe gwo. Etandikira ku ggwe. Nze ne bwe baba babiri mu bantu 100 abalabye ayamuke ne bw'ab'omu kasafuna message. Ne bw'abaagero gifuna tannazaalibwa nga kubaliwo tewali watu gyagitegedde alibeerawo alikitegeera n'agamba omusajja ono kyeyayogera kyalimu amakulu. Kakati kiki kyetugezaako kugamba abantu bano? Gun users, abantu abakozesa emmundu. Kubanga tetusobola kwogera ku Richard. Richard is gone. May his soul rest in eternal peace. He's gone. Pastor Bugingo is saved. Mukama yebazibwe. But wakyaliwo abalala bangi be banoonya. Please don't look for those people. Don't kill them. Don't kill people using guns, thinking that you are solving a problem. You are actually the problem. Don't. I don't care who you are. If you are strong enough, why do you hide at night in mukuba abantu Amasasi? Come out. Ojonga abantu zengenda kutta gundi. Show me. Ochegede bulungi nnyo. Nze I hate cowards in my entire life. I have a phobia for cowards. You are stupidest coward I can ever imagine. No better ku boda okwese kimundu mu kijaketi novuga notuka ku muntu nomukuba Amasasi and you are counting yourself a person. You are simple a dog. No, they are nothing. Let me tell you, they are nothing. Anti ulirizi, yes, zenja kugamba. People abakuba kati kukangulira abakuba abantu Amasasi abo. They are nothing. I can say this the whole day. They are simply nothing. Let me tell you. No, mwe kikulu mu mulina challenge ya kukola ki. Yakulowozesa abantu nti abantu bategeera nnyabo. Omuntu akwate emundu n'agiteeka mu kijaketi n'akuŋŋunta ku lubodaboda n'ayimirira ku mmotoka nti ono ndowooza gwe mbadde nnoonya basi n'odduka. You are nothing. You are not anything. You are simply no, let me tell you, you are simply in fact tolina dog. You present yabayita pig, but pig is better. You are nothing. You are rabbit. You are the worst coward you can ever imagine. Kubanga first bwoba okikola ng'omulimu ng'oli mercenary ng'okikola nga mulimu, that's a very wrong job. Tolina mulimu. You are lying to yourself because omulimu bagukola openly. Mu mbeera ng'eno eggwanga nga omanyi ebiseera ebisinga abantu betutunuulira singa tugeze omuntu eyalumbiddwa yabaddeyo mala kwanga omusajja alima kasooli we and all that tetwandibitegedde. But they don't forget. Era twandiwulidde buwulizi nti mala kwanga waliyo omusajja gwe bakoze ekigwe bakubya Amasasi mu ssamba lye lyakasooli. But bw'owulira nti omwaka oguwedde Jajja Ichuli yavaawo mu nkula y'emu yamukuba Amasasi. Anti ba cowards be batta abantu nti Masasi ge gaclaiming obulamu bwe. Si yeyekka bangi abazze mu layini eyo. Omwaka guno ennaku z'omwezi ziri 3, ennaku z'omwezi nga 2 obulamu bwa Pastor Bugingo bwabadde bugenze. Si bwe bokka, another life was claimed. Omukulu Richard driver wa Pastor Bugingo obulamu bwe bwakomye. Okisegeera Pastor Bugingo naddusibwa emulago mu ddwaliro. Wakati mu mbeera bweti ng'eggwanga liri mu mbeera efaananako bweti ddala munnansi
nze atambuza ebigere nga siina na za booda olumu nga musumba wange bwe badde balasizza. Olina okukitegeera mu ngeri eri very scientific. Abantu be bakuba amasasi oba bali mu kkubwa kati amasasi, one nkugamba ekikyamu, naye ate olina okutegeera nti etteeka ly'emmundu mu Uganda likola. Era wali we navudde amateeka g'emmundu mu Uganda. Era the worst case you can ever deal with is having a case with a gun. Oba owedde bakwatira nti obadde n'emmundu. Oba owedde kigumu nnyo. Kaki kyengaza kugamba nti abantu emmundu zino ezikuba abantu ziva mu bantu abo abalina right oba authority ku mundu. Ekyo si kituufu olw'ensonga nedda abamu anti gwabe abamu wuliriza anti masquerade ajja bw'ati. Who makes a masquerade? Akola masquerade is the professional. Ontegedde. Masquerade mulabe nga photocopy. You cannot have a photocopy nga tolina original. Tekitegeza mulimu abantu abeerimbika mba. Webale nnyo. Kakati oli ajja n'akeera ku makya. N'afuuka mukwano gw'alina emmundu. Ono ali original amanye emmundu ye amanye nekyekitegeeza okuba n'emmundu. Ne security wise. Kakati ate n'afuna masquerade we Saamu nga ye mukwano gwe. Kumbe ye abaza kuyisaawo bibye. Bw'amala okubeera naye atuuka ku level ng'alina access to the armory. I'm just giving you a scenario. I'm not saying that is how it is, but I'm just giving you a scenario. Ontegedde. Kati masquerade ye abeera fara ye kyabasinga okutegeera is the result ye gyayagala okurealizinga. Kati bamasquerade bano gwe booyogerako, masqueraders are born by the originals. That's where I'm saying they need to be very vigilant. We need that vigilance. Obwerinde bwina kuba bwa. Yes, naddala mu bantu abalina ebyokulwanyisa oba ababirwanyisa oba kuba abantu bangi bafudde. Waliwo abantu bangi ng'oli asikali amukubye n'essasi. Naye nga asikali simple anyiize bunyiizi. Okitegedde. So it is a collective, we need that collective energy. We need that effort as a community, as Uganda, to sort out this gun problem before it gets worse. Because when it gets worse, we are going to lose more. Tujja tandika okulaba nga n'abantu abadde balwanira ewaka ne beekuba empi nga beekuba masasi. If the guns are not controlled well, because kitegeeza zijja kuwera mu bantu. Kati bwe ziwera mu bantu kitegeeza nti naawe ne bw'onyiiga n'ono ojja mukuba essasi. So now we can enter very bad era gye bayita gun era. Kubanga twabeerako mu bulogo. Twabeerako mu bulogo. Ontegedde? Gundi andoga. Gundi amalawo. Ontegedde? Kati obulogo bwakola ki? Bwakoma. Kati oli tajja kuloga tagenda kugendera wa musawo bwakuloga. Kati ajja kunoonya kuba essasi. Ontegedde bulungi nnyo. So and which is very what? Bad. Which is very bad. So and that's what we are advocating for. Please, whoever is using a gun, guns must be controlled. Tusaba president, tusaba government. And used to protect people, not to harm people. Nze n'okuprotectinga saagala. Ontegedde. Guns must be controlled and must be controlled hardly. Ontegedde. Much as bakigezezaako. As we are winding up. Kati as we are winding out, tulina okubaako ebintu ebirala betuyigira mu situation eno. Kubanga kati we are community experts. As a community expert, myself, from Zinga Yaffe, I have a message for Ugandans. One is we must agree that we can have unity in diversity. We can have a country where we are different people with different backgrounds, with different ideologies, but focused on the same issue, which is Uganda. Exactly. Ekyo kimu. Ekyokubiri,
abantu abamu tulina okuyiga okubeera tolerant. Definitely under that. Tulina okubeera very tolerant. Okukkiriziganya. Nti waliwo ebintu ebimu bye tutajja kukkiriziganyako. N'okireka. Ne bw'onkuba essasi mu kamwa. Waliwo nze bessakkiriza. Kati ng'onna ekimu otuuke n'okireka. Kati waliwo ebintu ebimu nga tulina kubyekola ki? Kubyesonyiwa. Then obubbi buli ku level ya kika kya waggulu nnyo. Tetusobola kumanya oba omuntu eyabadde alumba pasa Bugingo yabadde asuubira nti alinamu ssente kuba nakyo kisoboka. Oli ayinza okuba nga yabadde agamba nti omusajja ono abadde ava wano Balaka bava ku akawunti kujja ssente alaga wano katuzimubbeko. Ontegedde bulungi because those are all schools of thought. Tetusobola kukonkuludinga. Tetusobola kukonkuludinga ate kati n'amateeka we gali they are doing their business but the business go on. Neffe nga community one we are worried. Era tusaba poliisi eyongere okunoonyereza enoonyereze eddala etegere amazima. Era kye bali mukola. Yes. Enoonyereze eddala etegere amazima ekizibu kyavuddewa kyavudde ku ki. Bino ebirala byonna byonna tetugenda kujajinga muntu yenna at this level because our judgment or our thinking can disorganize the investigations as they go on. So buli omu ategere position ye. Abantu balina okutegeera nti we are born different. Waliwo buli omu alinga bwali. Bw'aba ono takusanyusiza tunula eri. Genda kwakusanyusiza. Don't make things so difficult for people. Nti kubanga ono tanzikirizamu ndalina okunzikirizamu atanzikirizamu bye bibye nakugamba ku basajja bammwe nkimala. Bye nakugamba ku basajja bammwe nti mulina kubanga Mukama awumuze emirembe Richard Pasa Bugingo n'abantu mwenna kuba by the Pasa Bugingo ne oba ovudde nti oba bayinawo ekiwundu kye yafunye oba ki the trauma. That's what I'm saying. So tusabira bw'oluwane okulowooza obulowooza nga emmotoka ezingiddwako obwongo bw'ekintu ekyo olabira ddala nga tugamba emmotoka abagundi then n'ekintu ekyo abantu batandika okuyiga otambula emisana. Tambula mangu ogende ewaka. Kyengezaako okugamba kati ekyo kuba kati saagala gwe I don't want you to zero this conversation that we have to Pastor Bugingo. I want you to zero this conversation to the whole of Uganda. Nti buli omu wooli waliwo ne bibata ku bagundi. Beera ku bwerinde. Abantu bayonoonese. Gundi wamulabye. Brian Baba ne mutabani we. You saw what happened. So nga waka yeno omukyala. Yes, waka mu nyumba awaka omukyala wo n'akuba ebiso n'akutta nga mukyala wo mwebaka mwenna musula mwenna mulina n'abaana n'omwana n'abaana. So kikyengeza kugamba nti we have to be vigilant as a community. Exactly. Nti ekiro oba tambula ekiro ddala ng'olina tambula kiro nga ye option gy'osigazza. So si kutambula waliwo abantu batambula fuafua musibye waka n'akebera ku ssaawa n'agamba okimanyi nsibye waka saa sinnya zino ez'ekiro kantambulemuuko. Don't be silly. Stay home. Ontegedde. So kikyengeza kugamba nti that vigilance mu community tugyetaaga. Abantu baffe era tusaasira ne Brian Baba mukwano gwaffe nnyo olw'okufiirwa mutabani wo ne family eri naye tugisaasira olw'okufiirwa mwoki muwala waabwe. Era kalowoozo kenjagala okulekera community ku nsonga eyo naddala amaka. Amaka mwe mugenda ne mwagazirowinga ku laavu si yekuuma amaka. Laavu ebeerawo. Kyobola nti edda ffe bajjajja baffe engeri gye baafumbirwanga baamukwatanga ne Lukiya jangu ono omulabye nti mulabye ono akutwala mugenda nti ne mugenda laavu ejjira eyo ekula bukuzi. Naye wano kye muba mwatandika nakyo bakiyita kwegumiikiriza. Mulina okwegumiikiriza nti olumu omuntu gw'otambula naye mu laavu ajja kunyiiza.
ajja kuyisa bulala ajja kukiitingako ontegedde naye kati olina okubeera tolerant okumanya nti you must accept n'omanya nti tubadde ffenna emyaka 10 bw'omusanga n'omusajja omulala tomutemaatema sit and talk understand sit and talk sex wo takyanyuma kimala nti takyanyuma nti kale bw'aba takyanyuma katumukoleko tumusalire amagezi ontegedde bulungi nnyo so kikyengeza kugamba we cannot fight and win we must agree on issues kankubulire senga laavu ye yaleetamuza ebintu kubanga abakazi even ne Bible bwekyogera n'abakazi abo era osanga omuwala ng'ono Lukiya n'akugamba muze njagala nnyo Abbas gwe Lukiya mwe bakazi temulina kwagala basajja abasajja balina okubaagala mwe mulina bawuliriza ontegedde bulungi nnyo kati laavu yammwe ejja buzi 1 minute to go sebo kyembasaba nti tetwagala kuddamu kulaba bintu byagudde wa Brian Baba mu community zaffe tetwagala ssala misango naye twagala okuteekawo ekiwandiise obutadda ekikomyawo ebintu ebyo bantu bepositioninga bubi nakugamba nti abantu bepositioninga bubi mu maka omusajja abeera administrator omukyala abeera manager buli lw'omukyala bw'asituka ku makya n'afuuka administrator bitabuka ate nayagala bbaawe afuuke manager oba omwami n'osiriwala n'oyagala okufuuka manager gw'okimanyi nti newaka bw'olekawo emitwalo eki gimala naye bw'ogenda n'ogula ebintu bya mitwalo 2 biba tebiriiwo tebibaawo kino tewalese kanzaalira bomunyo bagugize nze buno obuzaale sibukozesa naye bw'omuwa emitwalo gyeki agamba easy asanga alinawo n'akasanvu ng'ate n'emmere weeri okitegedde bulungi nnyo so kikyengezaako okugamba nti roles are there katonda yatonda ebintu yes katonda yatonda ebintu bibiri omukazi n'omusajja n'atonda ekirungi n'ekibi that is what it is so n'asonda emisana n'ekiro yatonda ebintu bibiri kakati buli lw'okyuka gwe n'ova mu position yo n'oddamu ekiro kyova olaba nti omwezi lwe gusala wali enjuba ffenna tusiba bweru nga tugamba katubirabeko kubanga byewuunyisa ontegedde bulungi nnyo naye omukazi n'omusajja weebali wali babiri buli omu alina roolo ye eri bibiriko eri spiritual eri cultural eri very clear administration waggulu management kati abasajja abamu bamanyi okuvaayo eri mu admin ne badda ne batandika okwagala okumanaginga ne bayokya bwe bookya ate ne bakuba empi bwe bakuba empi ne gutabuka ontegedde abakyala bamu baagala babeere ba administrator bali bwabeera administrator kubanga ate amufuule manager nga kiyiika omuzadde njagala okujjukiza ku ssomero lya Agape Christian School Buwama lino lisangibwa Akatebo Road kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway enamba gy'olaba ku screen y'essomero lino ojja kujjukira nti school fees emitwalo 65 gyokka lya kisulo era kyokka ojja kujjukira nti bava ku nasare paka P7 osobola okutwalayo omwana wo n'afuuka ate omuntu eggwanga gwe linaagera maaso n'okuba nti lyenyumirizaamu enkyawo olw'ensonga nti omusingi gwe baliko gwa ddiini mbeera ne mwami Obote n'agenda maaso okuba ng'agamba ebigambo ojja kujjukira nti Urban Bar esangibwa Namuŋŋona opposite ne Orthodox Small Gate obeera otuuse nakati tukyali mu kusanyuka olw'okuba nti omwaka twaguyingidde osobola okujja ebyokulya bibeerawo ebyokunywa bibeerawo omuziki kiriya walla sinamulabako kale Lukiya yali ku kamera mukwano gwange soregera maaso okuba nti olikinga video eno agaliwo ye YouTube channel kwoli thank you so much